Abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Bududa mu buvanjuba bwa Uganda bakasizza okufa kw'abantu baabwe ababeera ddala 6 oluvannyuma lw'ekiro ky'enkuba ekyatonnye olunaku lw'eggulo ettaka limala eribumbulukuke ne libatta. Kuba yatandise jjo ku makya n'ekuba ekiro kyonna n'ekuba ekiro kyonna kati ku ssaawa nga 5 ez'ekiro n'eddakiika 29 ettaka liviiridde eri waggulu ne likirira eri ne litwalamu omwana. Bano bategeeza nti ku kyalo Bunnankanga mu muluka gw'e Bunambo Nalwanza omuntu omu ye yafudde so nga ku kyalo Bunamwamba banna be bafudde nga kubaddeko ne namukadde w'emyaka 73, abaana 3 okubadde omulenzi n'abawala 2. The landslide has occurred again, and at this time it's not only one, it has occurred everywhere in my constituency. At the moment we have lost a lot of property, we have lost a lot more life. Omwana omu omuwala ng'abadde aweza egy'obukulu 10 aggiddwawo ng'ettaka limubuutikidde ku kyalo Bugobero mu ggombolola y'e Buwaali. Kikakasiddwa nti abantu 6 be baakazuulibwa nga bafu so nga okusinziira ku batuuze abantu 27 baasimattuse n'ebisago nga ku bano 13 basajja so nga 14 bakazi. Ebirime ssaako n'ebisolo nabyo byafudde olw'ettaka okubumbulukuka. Abakulembeze basabye gavumenti okusomesa abantu obulabe obuli mu kusenga mu bifo nga bino. Because like this area, the landslide occurred in 1997, but still people went there and stayed, and it has occurred today. So people are not informed at times of the dangers. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bududa Justin Kayinza akasizza akabenje kano era ng'asabye ofiisi ya Ssaabaminisita eteeke mu nkola ekirowoozo kyayo eky'okuliyirira abakoseddwa basobole okusengulwa. Ono era ategeezezza nti abantu bonna ababeera mu bifo eby'obulabe ewabumbulukuka ettaka tebasobola kuggweera mu kifo ky'e Bulambuli gavumenti gye yatandika okubasengulira. Saba gavumenti waakiri tulivayizinge tuwa abantu sente kubanga kati bano abantu bangi bawe sente bagende bagula awala wali sefu kubanga ogamba tulinde ennyumba nagenze ku nyumba teziringa zabadde 11. Omubaka w'ekitundu kino Godfrey Watenga Nabutaanyi ategeeza nti abatuuze bakyagenda mu maaso n'okuyiikula ettaka okulaba nga tebalekaayo muntu yenna era nti omuwendo gw'abaafudde gukyayinza okulinnya. Watenga atubuulidde nti woofiisi ya Ssaabaminisita tennakola kimala kuyamba famire z'abantu abawangaalira mu bitundu eby'obulabe. We are not having more hope in OPM because when you look at the numbers they are taking, more so they took the number they took to Bulambulu recently, it is very minimal, it's very small. It's like just a drop of water in the ocean. Omwogezi w'ekitongole ki Uganda Red Cross Society Irene Nakasita ategeeza nga ttiimu yaabwe bwekedde okugenda e Bududa okuwaayo obuyambi. Ttiimu yaffe yasetinze off ku makya ku ssaawa 12 ogenda mu kifo awagudde Ensesagge basobole okuestablishinga namba ki ey'abantu abafudde abakoseddwa ababuze era buzibu ki obuli ku ground tusobole okumanya ebyetaago by'abantu kisobole okuinforminga decision yaffe ey'okudduukirira abantu bano. Annette Nakaibale yabaddeyo ku Radio TV Amasukulumu.